saidi eno saidi eno ali alisozugi mpulidde mukwa mwa mukubye emirundi ebiri gwokanyizi mugenda basazaamu muwawanya yogera akabonero ako ka CBS FM obubonero omusimbi gugenze gyoli leeta akabonero akaddako kangunyo onyize oba okaweweeta namitiya noonyize kabonero kaani ako ekigalo kitegeeza ki mukono waliyo kampuni nga yo erina omukono kagaza eddiiro wammaako agambye kabonero ka plascon color nedda nga sinakaddamu gezaako obugeza naye nga sigenda kukwayadde ekikumi gezaako obugeza akakabonero kategeeza yimirira eyo Judy Color Solution bannaffe basiizi ba langi badesigninga ebintu bingi owaye leeta akabonero akalala oyazaamu kadde olubinto kaako aliwo asoose mukulu ono kapiteeni mulamba ani oyo Kasanyu Babison alengedde kaddoli bino akazanya ne kiddole n'agiyita Sanyu Babies Home munnondere ako kabonero kaba ku bizigo ki Jerry ani wangi mwana mujimu ako bakagudde naye nga bagezezzaako kabeera ku bizigo babita Baby Jel Junior ekyuma kyange kali magezi akadde empoyo kaaga ngenda kusaba onsubireyo akabonero akasooka kabonero kaako koki asize kiko akabonero ako kabeera nnyo ku simu essebo ku laputopu ebintu ebikozesebwa ebya kale kibiringa kiwuka mu bufunze kiwuka kabojezaawo yadde 1000 nkakuwadde kaba ebanga app ya simu bagiyita batya eba app ya Android eyamba ku startinga simu n'okubanga yaku annyonnyodde bulungi nnyo Android wewangulidde emitwalo gya Uganda 3 bedu tugende n'akabonero akaddako kaako keeko kennyini ani esimu Stanbic Bank nyabu bakuwadde saidi Uganda Revenue Authority nkuwadde 0 yadde 10 tokirina eyo bagiyita DFCU akaddako kabonero akaddako kaako amukulu saidi eri kabonero k'amafuta aga gaasi owulira obusungu ama mumuwe ansa entuufu ekibiina kya security kikola ku bya private bakiyita batya G4S emitwalo 3 ogyewangulidde mukulu gazi yewammwe yatandika ddi okozesa akabonero ka G4S leeta akabonero akalala naye nammwe akunga kangu tulinnya boda tuvuga emmotoka takisi simanya tukola tutya loole essewo akabonero ka kobiru bonga wano yokukuba oma mumulondi bano bo bazze kulaba bulabi bigenda mu maaso kabonero era tugambye kakobiru kampuni y'amafuta kituufu naye tewali Starbex ke kabonero kaabwe aba Starbex tuwa kabonero akalala
kaako mukulu ako kabonero ka roofing kampani ekola mabaati okakasa kabonero ka roofings kampuni ekola mabaati kasaze ddiiro kaze saidi eno kabonero kali ku mwenge gwa tasika ne aji mbalaba nnyo mbeera ye zewendo wemputya ngenda musiraamu gwani amanya nze Kabuye Fahadi ndi interior designer. Okay, interior designer ayinza okuba olumu asiigayoko obone omusimbi ogwewangulidde tufune akabonero wakaddako aliwa mumbuzaabuza luuyi luno akabonero ako ka kampuni bagiyita Pepsi ekola byakunywa. Akabonero ako ka Pepsi byakunywa ngaki Coca-Cola sorry ekola Pepsi emitwalo enagikuwadde okubuguta kungi nnyo leeta akabonero akaddako kako kabonero ka tata ssebo katata tata kasazizza eddiiro kaze saidi eno mukulu agambye tata wamakaki tewali katoyota ate gwe mukulemererwa tokyayonoona ovulunga bulunzi munnange akabonero kabannaffe aba illa twongere akabonero akalala kaliwa luuyi ki aliwo akusoosa okukonda omukulu okay mukulu akazindalo kaliwuwo akabonero ka gogo siwulira vibe akabonero ka gogo gogo yani gogo ya internet ogamba gugo okutya kuli wano bebawangwa naye bali mukutya emitwalo ena bwaju tugende n'ekifaananyi ekirala saidi wano yamwambesi tumulonda bw'oba tokimanya nti omanye ekiddako kyemutayi munnange nagamba okulagirira omuntu ng'amaze okuba ng'omusimbi ate yaguyimiriddemu asiita nekikusazaako ensimbi ebiri kitundu bwekiwa semateeka bwandagira omukulu oli akulagirira siwe kiri ayina olugambo sazizza muddusi kyoyo dokasinzikulu n'otunulira eno n'amaaso ne gakuluma olaba n'erinnya tiri lino kimutayi tosobola kugeesinga n'ogamba ye perusi kimutayi leeta ekifaananyi ekiddako ekyuma kalimagezi mama aliwanyize kira banno tebazze oyo omwami muyimbi yali muyimbi era mugenzi amannya Erishamu Wamala ako ne muzibe use endera yebulange mu kifo kya mitwalo 5 nkuwadde emitwalo 5 ewaka kino kyekibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ensi 5 omanyi Uganda tusse ekitiibwa mu kuzimba enkolagana twenyumirira